Nsaba okubategeeza nti olumbe lwa muzeeyi wange mwaziika emyaka ebiri emabega gigiyise omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga akati giweze emyaka ebiri bukyanga Allah mujjula nti olumbe lwe lwakwabizibwa oba lwakusulibwa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'omunaana atateekebweko omusika ngenda kuza omwezi 16 enkeera mwezi ogw'omunaana omwaka 2025 mu Makage e Nakirebe. Era ntegeeza mwenna mikwano gye abaluganda bakona mikwano namwe batategeera nti Allah yamujjula mu bitundu okuli Nakirebe okuli Kyengera okuli ku Mukaaga era Kyengera ewa Kolokolo ku Lukadde olugende Nakawuka saako mu Ndeeba ku Butaala netugenda Ebisega saako ne mu Kampala wakati nti mukwano gwammwe olumbe lubambirwa wakwabizibwa ngenda kuza omwezi lususunga 15 ogw'omunaana enkeera nga 16 ateekebweko omusika jagadde bategeeza mwenna mutegeere nti ekyo nakyo weekiri kandi olw'ensonga eyo njala kubebaza mwenna bawuliza bulango buno nabawuliza programu yange okwetola ensi yonna ebyo bibadde birango bya leero kati kansooka nteekewo video nga balina okubeera sigenda bawa kalowoozo wadde ekigula lugi akatambi katandikira obutandikizi sirwawo okusookera ddala waliwo simanyi naye katutandikire wano kino kyakubika nenga kirimu information kino kyakubika nenga kirimu information njera soko okkola okutangazaamu akawungezi ka leero bababikidde Dr. Spire Kigundu. Dr. Spire Kigundu ye muganda wa Dr. Spire Sentongo monna byanjigiriza era omuwandiisi era monna nkyukakyuka lumiri lw'eggwanga lye ono afudde muganda we so si Spire Sentongo tumanyi nti yafudde no ono muganda we yafudde so njagadde enterezeemu ekifaananyi ekyo ono muganda we yafudde so si oli gwe tumanyi omusomesa oba omuwandiisi oba omulwanirizi w'eddembe ku social media platform si yafudde wabula muganda we yafudde Dr. Spire Kigundu. Ndowooza nkoze okulambula okulungi ennyo mutegere bulungi naye kiki ekimusse era afudde ki wali okulira okukomba essowaani kansooke mala okukola clarification era buno baka mugenda butuusa ewa Dr. Spire Sentongo manyi video enajjajjira waka kipu kana agenda kukalaba njera sooka kukola clarification. 1. Dr. Spire Kigundu ono gwe mulaba Dr. Spire Kigundu mazo bategeeza muganda we naye afudde n'etimbagano giwandiise nti yabadde nannyini eddwaliro ekituufu kiri nti si yabadde nannyini eddwaliro no eddwaliro yabadde nga dokita omukulu avunaanyizibwa ku ddwaliro eryo yabadde nga dokita omukulu nga yavunaanyizibwa ku ddwaliro eryo naye nga si yabadde nnyini lyo ne bwogenda ku mitimbagano ennamba eziriko ziri mu mannya ge naye nga eddwaliro nnyini lyo ye Ssaalonga Mulenge Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli. Dr. Spire Sentongo mpulira bulungi nnyo ogenda kukola okunoonyereza oli munoonyereza bulungi information ogenda gifuna abantu b'Ebunnamwaya Zananfuufu zone ne ku luguudo lw'Entebbe abasinga obungi information mugirina eddwaliro si ya Dr. Spire Kigundu eddwaliro lya Ssaalongo Gamulenge Wasanya Charles Peter Mayiga Futubadde Mengo yennanyini eddwaliro nga bwe tubaga nti abantu bakola ebikabada byabwe okuterekamu ebintu bw'atyo ne Wasanya yakola eddwaliro eryo n'afuna Dr. Spire Kigundu omugenzi n'amuteekamu nga yakolera eddwaliro buli kimu ekigenda maaso naye ng'eddwaliro sirye eddwaliro lya Ssaalonga Mulenge Wasanya Charles Peter Mayiga yennanyini lyo so bino mulako mu butimbagano babiwandiise kuba information bo gye balina nze nkuwa information eri crucial eddwaliro si lya mugenzi wabula yabadde overall ngera mu kifaananyi gwe bakulaga nti nanyini eddwaliro eddwaliro si ya mugenzi ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati entabu eva luddawa kiki ekyamusse tusimbudde Dr. Spire Sentongo tebakulya ssente wadde okulya ekinusu kyo era temunoonyereza nnyo omwami ono yabadde addukanya eddwaliro era nga musawo mulungi nnyo nga era bakasitoma bangi wabula omwami ono abadde azimbye eddwaliro lye Ebunnamwaya mu Nfuufu oba Zana mu Nfuufu gye mmanyi obulungi ng'azimbye eddwaliro lye ng'amaze n'okuliggala lyabadde agenda okutandikawo nga ye jjukire eri abadde ng'omukulu w'ennyanyini eddwaliro kati abadde anaatera okumaliza eddwaliro lye atandika bizinensi eyiri pasono wattu yawambibwa jjo ku lw'omukaaga n'abuzibwawo bagenze omuzula akawungezi mu bitundu mu bitundu
byekitende nga bamusanze motoka ye nga amaze okuttibwa nga ali motoka ye. So abasinga obungi muwulidde nti bamukubi masasi. No, bamuwambi buwambi era bamusanze motoka ye nga bamuttiddemu. So ebisinga obungi mujja bifuna mu information eneebezeeko nenjala bategeeza ekituufu kiri nti bwe mba munoonyereza nga mukola investigations oyo doctor abadde anaatera okuvaawo akole eddwaliro erirye. Bamuwambye doctor nattibwa. Ompulya bulungi doctor nattibwa. Ompulya bulungi eddwaliro eryo bagala odditegeera mbawone profile y'omugenzi. Eddwaliro baliyita Enrob Hospital. Eddwaliro baliyita Enrob Hospital lyerino wano. Eddwaliro ly'abaddaddukanya lyeryo awo. Lyeryo awo era doctor yono wano. Dr. Chigundu Spire is my name, and I'm the Executive Director of Enrob Hospital. Enrob Hospital is located... Ora corporate sizobola kuzanya kantu ako babula kankulaga information ekwata ku ddwaliro direct leka tusibe tugende maaso muliko mutegeere. Eddwaliro lyeryo. Enrob Hospital is located along Entebbe Road in Sana, opposite the KFC Lugowa, and it offers both inpatients and outpatients. But today we'll talk about mainly our outpatients department, which runs 24 hours. It has clinicians of different specialties. We have medical officers, we have specialists of different categories, and we have experienced nurses. So these are the different units of our outpatient department. We have the accident and emergency that runs 24 hours. Alright, yo doctor yabadde akulira eddwaliro nenga sirye eddwaliro lya Ssalonga Mulenge Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Dr. Spire Ssentongo abooluganda bakola emikwano saako nabi mutundu eddwaliro libadde zana saako neeri ebuna mwaya munfuufu zana gyabadde. Mugenda kuŋŋanya mulumbe. Naye nsaba mubeere nnyo eno obutamiivu gye mubeera gye bunyera omwenge mugenda kufuna information gye mbawa mugenda gifuna mu bantu abazze mulumbe ebbali eno. Kati kankubuulireko katono nnyo. It is alleged nti Ssalonga Mulenge yamanyako doctor ono nti anaatera okuva ku ddwaliro eryo agende ng'ataddewo eddwaliro erirye. So agali mu nkuubo gesi na confirming agali mu nkuubo okusinziira ku sources zange. Ssalonga Mulenge Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga okusinziira ku gali mu nkuubo mutannafuna Ssalonga Mulenge Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga kigambibwa nti y'omu ku bakoze omulimu gw'okugyawo omusawo ono. Abamujja bitwala ng'ebikisazisazi wabula dokita bw'anaaba amaze okuziikibwa ne binagenda mu maaso mujja tegeera nti eddwaliro sirirye. Kubanga ebintu ebisinga obungi mubizanyisa ne mutategeera gye bikomekkerera. Waliwo akatambika embali yero bazanyira wano naye ndowooza sekaseevinze kaakano wano era eddwaliro lirino wano. Embeera eri ku Enrob, Dr. Chigundu bamukubye amasasi n'afiirawo wano ku Enrob Hospital Zana. Embeera ya wunkenke yakinyakavu. Dokita bamukubye amasasi n'afiirawo. So bwe ngamba it is alleged okusinziira ku butamiivu obeera mu society omanyi information. Era toina wogenda kwebisa tusangiti Mayiga nanyini eddwaliro lya Ssalonga Mulenge Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nanyini eddwaliro. Era bwe yamanyako nti omwami ono abadde alina eddwaliro agenda okusetingirirye ne batandika omutambulirako paka ne bamuwambye ng'ava kukola bamuyambira mu kkubo bagenza okukebera ku makya kuba omukyalo yamulinze nga takomyewo bamubikidde obukizi ne baba bamusanze mu mmotoka ng'afudde. So kitalo nnyo ddala ekya Dr. Spire Chigundu naye information mujja giwulira esookera wano wokka mujja giwulira kati awo tuvuddewo. Njala tugende ku information eyatulese olwaleero yeeruwa katutandikire wano. Alright, olunaku lwajjo lwadde lwa mukaaga wabula olwokutaano najja nekola video ne mbategeeza okuzaawa kwa Sheikh Kasule Indilangwa ne mbabulya biki byonna bibadde bimugoberwako mba ne bimanyi bulungi nnyo wabula olunaku lw'olwaleero bigambo bingi ebitambudde byogeddwa naye ndi wano okubajjukiza mwenna Abaganda abakyali mu empekembera
ebigambo byenjogera bya buwumbi na buwumbi bwa nsimbi sifaayo kyabo bifunye wabula kasito nyamba ne webereramu kyekikulu kya byonna bwoba tewebereddemu era sira wenfiirwa kubanga abaganda manya bangi abeefudde kibatali ng'omulimu gwabwe gwa kutambuza butwa kujja buli muganda ate naawe omuganda gwe mbanda budde noloza nti Museveni akwagala nnyo takwagala kubanga akukozesa nga amanyi nti ajja kumala akutte katutandikire ku ka video aka Sheikh Nuhu Muzata Batenga ayogera then mbalagire profile e video njala kulaga abaganda mutegeere muzukuke bulungi nnyo video etandise mutongole tezo kiwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza ne tuleetera ebisibu n'abalawo ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala embajoso olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yentege esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejirumye bulungi ne yeeyayuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti kukiritu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kulya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasanga lwa Muzaata abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya bajja kubala ani abalya talking funga Baganda you know he's an enemy of Baganda number 1 and secondly an enemy of Uganda and an enemy of Africa, and we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word, and if you go beyond word and want something else, you also get it. Alright. Oyo kati gwe novaawo nojja n'otula mu meeting efaana bweti n'omusajja gwomanyi nti musajja mukyamu eno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا pause oyo mwami mumulaba oyo mwami mulaba Sheikh Obed Kamulegeya kasika kozile mwaho muddu wa Allah yenna omuyisiraamu woli nze nzikiririza mu Dabbi Isa muddu wa Allah wonna woli ng'oli muyisiraamu ekintu ekibalya temukimanyi omu kubayigira Museveni okulya abasiraamu bamwita Sheikh Obed Kamulegeya muddu wa Allah ng'okyatentera okyayogera okyakolagana ne Sheikh Obed Kamulegeya ne Nabi Muhammad yonna gyali agenda kunyigira kobeere muwalimu wa muzikiti ki kobeere nga wagenda e Makka ne Madiina gye mufunira zi hajjoli ne mufuukira bahajjati bw'onobanga okyakolagana ne Sheikh Obed Kamulegeya oyo golabye mogenda kufanga ebiyenje ebigambo byenjogera bino simanya nti nantudde ku mutwe wabula mbalabula abayisiraamu sirina utawo na ddiini yonna wabula ebigambo byange bya buwumbi mbambi kugabiwulirize ekiri abasiraamu ebitundu 6 Sheikh Obed Kamulegeya ne banne be mumanyi bebaviiriddeko eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala wangala nalamula emirembe n'emirembe okutta abasiraamu bonna ng'abawaddeyo omusajja ono akolagana Museveni okuva myaka gy'ensanvu n'okutuuka olwaleero ng'awaayo baddu ba Allah era yakyankalanyizza eddiini ya Allah mu Uganda n'abafa bonna yabalyamu olukwe kati gwe hajjati Sheikh Mufti yenna ali eyo ng'okyadiringa n'Obed Kamulegeya eyo bavundike tukyagenda mu maaso n'akatambi ako Amin. Oyo. It's a grant from the government. Sikuwawola kati esente netuziteeka mu nsawo yammwe aba saako yammwe ey'obuluka kati ekyo kyemuyita amagoba kubanga twabagamba tebasuuka 10%. Kiringa kachayi kango kano okujurirawo omwana nanyongeremu so that the camp remains because
If you don't do obudde tulina butono nyo lukuŋŋaano lwomwalulaba bulungi nnyo kati akatambi mutongole katandise katandike program emuli Bulange Mmengo bannayuganda mwena gye muli oba ova mu Maserengeta oba ova mu bukiikajjo oba ova mu Masekkati oba ova mu Mambuka oba mu Maserengeta nkulamusiza Kaswente oli bulungi bagamba ekiri atabala kyekiri nasigadde waka gwakyali mu kuliisa ebijanjala empiso ng'okyalooza nti Museveni muganda oba akwagala tana kyakwagaza mission yawe yakututta mu mpola kubanga n'obuyinza obututta we buli mwenna Abayisiraamu gye muli obubaka bwamwe mubawadde olwaleero era mumaliriza bufundikidde bwentyo tutandisa akatambi ka leero era tutandisa program emuli Bulange Mmengo gye tunakukomekereza tugenda kuyingira ku byobufuzi Kaswente muli bulungi nsaba aliyanye Ssaabasajja Kabaka munomere kutu amugambe nti akatambi mufunze katandise abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abali mu ggwanga lya Bungereza wafugibwa Kabaka Charles mbalamusizaako mwenna abatongole ab'emiruka abasajja ba Kabaka mwenna bali mu Bungereza abayambazibwa eminagiro waliwo omwami bamuyita Jesper Ntege ali Bungereza eyo mwenna bali Bungereza Mayiga bayita Jesper Ntege nfanfe wa Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja n'abantu bwe balya mu ngalo zaabwe Jesper Ntege kuno kulabula kwange njala kukusindikira okulya ensi si kulya bwa Katonda n'okulya ssente si kwe kulya obulamu wabula embeera ze ez'obuntu n'eggwanga lyo n'Obuganda kintu kikulu nnyo gwe omu ku bantu abakolaga ne Mayiga naawe bennyini bambega abatambulira ku Ssaabasajja Kabaka buli wabalaze ne information emukwatako yonna eyandibadde tefuluma efulumizibwa ne bagikuwa n'ogitambuza n'etuuka ku bantu abatagalira dda Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yaabwe mulundi guno Ssaabasajja Kabaka bw'aba yafulumye n'omulundi gwe yasembayo fuluma gwe n'abali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka ne mufulumya ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bitalina fuluma ne n'obifuna n'obisaasaanya Ntege Jesper nkulabula Ntege Jesper nkulabula manyi mmala kulabula simala gakwata muntu vagalanda Jesper Ntege yeeyita omusajja Kabaka e Bungereza gw'omu ku kabinja k'abatambuza information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka enkyafu ngeva mbantu bali ku Ssaabasajja Kabaka abalwanyisa Ssaabasajja Kabaka nkulabula e Bungereza gomo kubategeka emikolo simeja Buganda Musime Buganda twegatte sime Buganda tweyawulemu gw'omu kubagitegeka siri sure nti abantu bajja mu mikolo egyo babeera safe okusinziira ne speed abantu kubafiire e Bungereza Jesper Ntege buno baka bukutuukeko nze nagamba nobanga oli mukwano gwa muganda wasenga wa muganda wange nga nkomenti oli mukyamu ngenda kugamba gw'omu ku bantu abatambuza ebifaananyi ne information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka etateekeddwa kufuluma ng'eva mu nkwezenge zitambula ku Ssaabasajja Kabaka Mayiga z'akozesa okolaga ne Mayiga okolaga ne Kibuuka buli Kibuuka lwafunga information agiwa gwe gw'ogisaasanya mu bantu abatayagala Ssaabasajja Kabaka era bamulwanyisa bw'oba wakana mu njagala okole video ng'owakanya byenjogera nja kukuleetera information okuleetera evidence ne Bungereza oyinza okuddukayo omanya abantu abakulu n'abatayagala bagambako beekaza ng'abasazi byeyekutukuba mmanyi oyinza okukola ka video oba oyinza okukola mu komenti ebungereza otandika okumagaza nga Kabaka bakasibe kugala mulumbi yenjogeddeko bikyamu muganda wange nze wano siika binye oyinza okugera information bange ndagifulumyanga yeeyo sagala kulwako nkulabudde omuze gwokola gukomye singa ndiddamu nempulira ekintu kyonna kyokoze nga kiva mu soosi eri ku Kabaka essaawa eyo nga bikutuuseeko embaata eri mu kumaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange embaata emaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange ekyo naawe nkulabudde so Abaganda mwenna bali Bungereza n'abali mu nsi yonna oyo omwami si bulungi wakudiringa naye ke kabinja akamu akakola emirimu gye mbali temunategeera tugenze mu maaso abaami n'abakyala bali mu ggwanga lya United Arab Emirates information gye bapostinze ku mitimbagano egy'enjawulo eraga abantu bali mu lukwe lw'okuteekateeka Salonga Mulege jajje e Dubai okola ebintu byagala okukola mbalabula mulya mu Bwakabaka olukwe mulya mu Uganda olukwe information gyoba wadde entuufu nnyo nze ono sina budde bu design wabula mbalabula kuliko n'abamu biyita enkyukakyuka biyita enkyukakyuka Ssaabasajja Kabaka baamuwamba dda bye mukola mbikola out of his awareness his love mukolera Mayiga ng'omuntu mukolera Museveni abali mu America nabagamba dda abali Abu Dhabi abali Dubai bagambye n'abali mu nsi yonna temukolera Ssaabasajja Kabaka mukolera Mayiga kubanga Mayiga kati alina program agita keep up with Mayiga Obwakabaka yabuwamba atambulanga bwayagala era buli kimu akikolanga bwayagala ekyo nakyo mukitegedde kati buli omu kyokola kikole ng'okimanyi nze zino video sizideliitingayo bwe mba nzija ku Facebook nkuba Facebook tekyalina data amale esigala ku YouTube ku TikTok zibeera sijjayo video zange zibeerayo wabula mbategeeza temukolera Ssaabasajja Kabaka mukolera Mayiga ng'omuntu ebisigala byonna information mujja gifuna
kati utuvuddewo olunaku lw'enkya ngenda kuzomwezi 23 sibwe lw'ebbalaza nti ye nga bwe nabategeeza nti enkya bwe kitaabe kyennyo okujjako nga bakikyusiza nabategeeza tulya Ssaabasajja Kabaka gye yatandikawo bandigikyusa amanya enaku z'omwezi 23 bandigikyusa amanya ne bagituuma BBS radio oba BBS FM kubanga zino kampuni z'amayiga olunaku lw'enkya ngenda kuzomwezi 23 temwerabira bwe muwulira ng'ekyuse bwe batekyuse baba bakisazizaamu kubanga nabaabya ne olunaku lw'enkya nga 23 bayinza ogikyusa amanya nga mayiga wabakoze ki bw'abayagadde kati tugenze ku bataka oluvannyuma lw'abataka nkwenge gw'olya naye wattu yakulyamu olukwe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa eyagalamizibwa n'aterekebwa mu bwakasubi bw'abajjajjaabe Kasubi Nabbingo nsaba okuluma kutu n'okutegeeza nti abamu ku bataka abaatindigga olugendo bissaamu engatto ne bagenda balabayo seriti bahabulota basiba mutabani wa Kale kyenseta bizizi nesanga bisibe nga bakolebeddwa mukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo emu ku nfudu eziri emmenge zitafa saako n'abala bali mu state abayagala okwawulamu Bwakabaka bano baaweebwa ettaka era eryagulwa Yose Nyandwe wabula ettaka lino badde bakubagana engeri bagenda okulikulaakulanyamu era tebalina engeri bagenda kikolamu okujjako Nyandwe okubawa ensimbi which ewedde nateekayo ebbaluwa ezaali zimaze okuwandiikibwa obulungi nga ziyita abataka n'abambejja babeere ku mukolo Nyandwe ng'ajja okutema evundike wattu okutandika project y'okuzimba mu bwenyi bwa Bulange Mengo wabula ennaku zaayiseeko nga tebakoze kintu kino neneebuuza babala kaki Nyandwe yabadde bize oba baatidde buti Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abataka b'enkiza baasigalawo bali mu kuliira ku nsiko wabula abataka bano ensobole abasinga obungi abataka b'amayiga bali mu kwegiriisa ng'ekigotta entula anti bo mu kukolagana Museveni teri abakwatira nsawo ebbaluwa bwetyo yali esoma ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 ensonga etandika bweti nkutuusaako okulamusa okuva mu mbuga y'abataka abakulu ababusolya Emmengo ku ploti emu Kabaka Njagala Road era nenkwebaza emirimu gy'okolera Obuganda abataka abakulu ababusolya bandiza enteekateeka y'okuzimba embuga yaabwe ku ttaka eriri ku ploti emu Kabaka Njagala Road Emmengo abataka balina essanyu okuyita ku mukolo ogwa byafaayo nga banjulira ow'ekitiibwa ennyo Pulezidenti General Yoweri Kaguta Museveni kati bwebanga omutaka asobola okuwandiika ebbaluwa n'ayita Museveni ow'ekitiibwa ennyo Obuganda buba buli luddawa era kikyoba olwotooka mu bwongo bwobanga omutaka asobola okuwandiika ebbaluwa gati ow'ekitiibwa ennyo tugenda mu maaso enteekateeka ey'okuzimba Lwantamu wamu n'okutema evundike ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga 2025 ku ssaawa 4 ez'okumakya ez'enkya ku ploti emu Kabaka Njagala Road Emmengo abataka baakusanyuka nnyo okubeerawo naawe ku mukolo guno ogw'ebyafaayo wandi bateekawo wansi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale omutaka Kyaddondo Kasirye nga yawandiise nga era ye ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi kati mwavye omutaka munnammwe yabawa ettaka Mayiga n'alitunda temwayogera ku Mayiga ne mugende wa Museveni abawa ettaka ate bamuwandiika ebbaluwa ne muteekako Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'ate muyita Nywande Yosefu eyamuteeka mu mbeera mwali era tamwagala okubeerawo nze mbuuza ng'omuzzukulu wa Buganda nga sivudde bw'obanga ebbaluwa eno wagiwandiise nga Ssaabasajja Kabaka temwamuwandiikidde ebbaluwa emuyita mu bwakabaka bwe mu bwenyi bw'embuga enkulu ya Buganda ne mukozesa erinnya lye okujjuliza n'okulongoosa ebbaluwa zammwe eziyita abantu bazzukulu munaabayita bakyamu oba mugenda okugamba nti abazzukulu batula Mukama ebbaluwa nagibatira ku mutimbagano w'esabbiiti ewedde ebbaluwa yeeno mwabanga amaterega mubira byevunise munange nti tulina technology nze nabaga nasigala ku analogo ebbaluwa nagibateerayo bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo kati bwe tubanga abataka ba Buganda mu nkola yayawula mufuga abantu Joyce Nabbosa Ssebogwawo Sanoga Mulengejja
Nenanyini nsi tebamutegeeza wabula bakozesa erinnya lye okulongoosa n'okusikiriza abantu bajje kitegeeza ki kitegeeza Ssaabasajja Kabaka era takyabalibwa mu bantu abakyali mu Buganda nga balina obuyinza teri mutaka asobola kukola nteekateeka yakuyita abataka banne bonna ku mukolo ng'omutaka omu ku bo ow'enkizo Ssaabasajja Kabaka taliiko wabula ku bbaluwa ne bamulaga nti kwali omutaddeko wansi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale kinga sina muyite si mukoowoole tetugenda kulwawaawo tugenda agenda mpola mpola tugenda ki mpola mpola era ensonga njala tuzikwate ki mpola mpola Lwabadde teruli busa mu Uganda Obwakabaka Buganda bwennyini ng'abantu basinga obungi bateebuuza nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro Ssaalonga Mulengejja n'addira empiira gy'Obwakabaka gyennyini egitegekebwa Obwakabaka nga ne Ssaabasajja Kabaka yagitegeka empiira gino mu butongole n'agiguza oba n'agikwasa ekitongole ekya Airtel Uganda mbu kigivujjirira ensimbi gyatandise olunaku lwajjo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebuddu era abantu babaddeyo abazze abasobodde okujja wabula Abaganda tebeebuuza nnyinimu eyabeeranga n'emikolo egisukka mu 5 mu mwaka bw'aba takyasobola kugula emikolo gino nga Wasanyakawo Charles Peter Mayiga kati yagufudde omugalo okuggulawo n'okutongoza buli kimu Ssaabasajja Kabaka kyatongoza era ne muteebuuza kye kigenda mu maaso kasooke mbanyonyole tebaayo n'olunaku n'olumu eddakiika n'emu n'akasekonda n'akamu oba ewiiki yonna oba omwezi gwonna lwojja okuwulira nga Ssaabasajja Kabaka avuddeyo ayogera ebigambo nga bwe byogera tasobola wabula agenda kusirika gwe atasobola kusoma mbeera eriwo mu Buganda era tojja kimalya kati gwe bw'onolaba Mayiga nga yeefudde busy ng'alina program gy'ayita keep up with Mayiga oba beerawo ng'olaba Mayiga by'akola okwefuula eggala essajja gwe atajja kutegeera kubanga Abaganda basinga obungi ennaku zino munnange ba lusuluuju enkola n'obukwakkulizo obulombolombo neno tebakyabutegeera bo buli kintu bakiraba nga bakiraba tebamala kwefumiitiriza kye kigenda mu maaso mu Buganda yaguddewo empiira gy'amasaza nga mukama we taliiwo mukama we yakyala wakasujja mumpula bulungi nnyo ebintu bigenda mu maaso n'amatikkira gatuuse ganaatera otuuka tebanababulira nteekateeka yonna kubanga mukama we takola ki mukama we taliiwo wabula ye akyagenda mu maaso n'okuleeta abantu n'okusikiriza abantu okujja mu Buganda y'okukola kye tuyita abamanyi oluzungu keep up waliwo programs bayita keep up with the Kardashians kati ne Mayiga program eyivudde keep up with Mayiga kubeerawo kubalaga nti Buganda eri busy naye nga nnyini nsi taliiwo yawambibwa kati muwulirize bulungi nnyo batuva ku mipiira amatikkira n'ebirala omwami ono ennaku zino akyaza abantu mu Bulange Mengo abebika ebyenjawulo nga nabo tebasanidde kuyingira oba okukyazibwa mu Bwakabaka bwa Buganda wabula yakikola nga ye omuntu olw'ebigendererwa bye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa Ssaalonga Mulengejja ne banne abali Mengo ekikolwa kye bakola bakiyita teekawo ekikookolo nga bw'oteeka Abaganda mu nkola ey'okubabuzaabuza nti buli kimu kiri bulungi ng'eno ye Nnyando Yosofeeri ne banne bwe bafuga ensi okugitambuza akikoledde ebbanga eriwera era buli kimu kitambula bulungi obutambi obwo mwabulabye edda sigenda buzza nnyo okuba tetulina budde y'ensonga lwaki nti ne baavuddeyo okukola puroguramu ya Nnyandwe ey'okusenza abatali Baganda ku mataka n'abatwala amataka ga Buganda okuba nti obusuulu obw'amataka gonna kati Nnyandwe yabukoledde program nti bulina kuyita mu mitendera ku akawunti ya gavumenti oba obukimanyo oba tobukimanyo kati kitegeeza nti ne Ssaabasajja kennyini nannyini ettaka baamuggyeko obuyinza yasooka kikola mu kyapa mu ngalo mwenna temwategeera lwaki Mayiga aleeta kyapa mu ngalo kamala okunywa kutuuzi Mayiga yaleeta kyapa mu ngalo ne tukikuba
muzate yakisooka mune tuchikuba nga bananyini mataka abalina amataka amanene bagenda bakokola kalina ekazi 2 bakuwako futi bakuwako kitundu kya eka batwala eka mune kitundu bakuwa ekyapa nga kyaki kyalizi bobakuwanga ekyapa ekyo kiba kitegeeza nti nanyini ttaka baba mujjeko obuyinza era takyayitibwa ssaabataka era talina buvunaanyizibwa iyo mission tugikuba kati Museveni n'aleeta enkola nti bananyini ttaka bonna bobadde osasula obusulu n'envujjo nga bagana n'obbukwata beebuzaabuza ye n'asalawo abakolere akawunti kubagenda oteekanga ssente ezo nti singa okwata ssente zino ziteekayo nyini zo n'atazitukimayo najja gobe ku ttaka wadde mbukwatibwa n'asibibwa oba gwe okufuna obwannanyini ku ttaka eryo Ssaabasajja Kabaka aba akyayitibwa mutaka era aba akyayina obusulu n'envujjo ku ttaka y'Obwakabaka kyembuuza ng'Omuganda ayambadde amasuuti ayambadde mitega nswera ayambadde ekizibaawo naawe ayambadde busuuti n'onekaanekana waawuliddeko Mmengo ng'evuddeyo ng'eyogera ku kigambo ky'obusenze ne bannanyini bw'ettaka obujjuddeko bannanyini mataka ne Ssaabasajja Kabaka yennyini mwadde mulooza nti tebalandiroodi ne Ssaabasajja Kabaka landiroodi kankuzannyira akatambi ejja kutya wano ogenda otegeera nti mayiga state project tugenze mu maaso bannanyini b'ebibanja babadde beesiikiriza okukwata obusulu okuva ku bakozesa ebibanja ebyo gavumenti ebasalidde ag'enkolwa bw'etaddewo akawunti namba b'ebibanja ke bagenda okuteekanga obusulu obwo okumalawo okwebuzaabuza okubaddewo bino bikakasiddwa Judith Nawule Nabakoba minisitule y'ebyettaka mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga bw'abadde ku ofiisi y'ebyettaka mu Kampala kino kigendereddemu okumalawo embeera y'abannanyini bibanja ababadde beekweka olwo abasenze nga bakaluubirwa okubawa obusulu nga n'abandi babadde bateeka ku bunkenke olwo emitima ne gibakubanga akanyonyi akakwatire mu ngalo akawunti eno egenda kutunuulira landlord singa abantu abali ku ttaka lye tebamulabangako tebamumanyi bamunoonyereza tebasobola kumuzuula obanga landlord waali naye ng'agamba ye tayagala kusuula okusinziira ku minisita Nabakoba okwemulugunya kuno kwakoleddwa bannayuganda bwe babadde mu kulambula enkola ya PDM okwetoola ebitundu by'eggwanga gavumenti okuggulawo kwa akawunti eno ekuyisiza mu kiwandiiko ky'amateeka agafuga obusulu ng'eteereddwa mu banka enkulu eya Uganda era akawunti eno esobola okutambulira ku mobile money oba mu bank account payment system yonna kubanga yaguddwawo gavumenti wonna wooli osobola okusasula ssente naye olina okuba nga otuukiriza kati landlord okufuna ssente zino atajja kumala nkuyita mu mitendera egy'enjawulo n'okufuna olukusa okuva mu tesiteeso w'enkalakalira owa minisitule y'ebyettaka avunaanyizibwa ku akawunti eno nga minisita bw'annyonnyola akawunti eno evunaanyizibwa omuwandiisi omukulu mu ministry ya lands gwe bayita permanent secretary naye nga wansi we abagenda ogivunaanyizibwako ye sub county chief omwami ow'eggombolola omwami owa town council minisita era alambuludde ku nsimbi za busulu nga bwe zaagerekeddwa nga tezaakyusiddwa oluvannyuma lw'obutafuna kwemulugunya kwonna egyakakasa nti disitulikiti zonna zaali mativu n'ebyagerekebwa ng'abali mu city musasula emitwalo 5 abali mu municipality emitwalo 4 abali mu town council emitwalo 3 abali mu kifo ekiyitibwa town board emitwalo 2 abali mu kyalo 15,000 223 nawandiikira disitulikiti zonna mu Uganda n'ezisaba oba zaagala okukyusamu busulu ziwereze rates empya teri district yagenzizeemu simba wakati awo Judith Nabakoba oba nnyina Bakoba ne mukama wo Nyando Yosoferi tukimanyi bulungi nti constitution ya 1995 yabateeka mu ggwanga Uganda okufuna obutuuze nze mbuuza gwe osobola okusanga omuntu ku ttaka lyo ng'ettaka liri mu kibuga wonna we liri ng'agenda kuwa emitwalo 5 buli mwaka obanga liri mu kyalo nga bw'oyogedde ng'agenda kuwa 15,000 buli mwaka Judith Nabakoba njala kubuuza okimanyi nti mu Uganda mulimu wogenda opangisa ettaka nti ngenda kulimirako season 2 ya kasooli nga buli season ya emitwalo 25 buli eka okulimirako kasooli oba muwogo nga bakusasula emitwalo 25 season kati gwe ngamba otya omuntu la njala sooka odeeterayo VDH nnyina Bakoba gye mwatula ne bannannyini mataka ne muteesa nabo ku nsonga z'obusuulu n'envujjo gw'ogambye mwatula ne ba district land boards oba n'ab'ebibanja dibwe mwatula ne ba landlords ne mufuna enteeseganya n'embuuza n'obiddiwamu ku butya bwe bakwasaganya ensonga ezo n'ensimbi ze bakkiriziganyako njagala nnyina Bakoba ondeetera VDH nga mwayita olukungaana lw'abannannyini mataka bonna mu Uganda nze siri landlord nange ndi mupangisa naye we must respect landlords
Gwe sobola kungamba nti mwasalawo nga mmwe ndi emitwalo 5 nga ne ogenda kupangisa season ya ttaka ku AKM gibere emitwalo 25 ku mitwalo 15 ekitono nnyo season erimu myezi 6 gwe noga muno mu emitwalo 5 omwe 15 ensonga lwaki mwateeka constitution 1995 n'okuteeka eggwanga lye ly'abanyarwanda mu constitution ne mugamba nti n'omuntu yenna azze n'asenga ku ttaka n'amalako emyaka 10 wadde talina ndagaano afuna obwannannyini ku ttaka eryo nga mu nsi ki bwe kyali kibadde. Nyina bakuba mu nsi ki yonna gye wali owulidde nti omuntu yenna ava gy'avudde najja n'atula ku ttaka ly'omuntu n'amalako emyaka 10 n'afuna ownership ku ttaka eryo. Kebere Kenya you can't. Kebere Congo temusobola, kebere Rwanda temusobola omwe gyemuva. Njagala ondetere yensi yonna nga waliwo etteeka erigamba nti if you go there and you stay on a small piece of land for 10 years you automatically become the owner of that piece of land. Njagala ondetere akawaayiro aka mu ssemateeka w'ensi zonna ezitulanye mu Africa ne mu nsi yonna wajjekali. Nange ndi mupangisa tulina okuwa ekitiibwa bannannyini mata nina bakoba ne Museveni bannamu banyarwanda bannamu nze kinkyogera nga bwe kiri bajjajjaffe babaleeta okubafuula kimuli olwaleero bwe mutandika obbafuulira emmunye olw'okuba muyina emmundu muli buyinza mutwale buli kimu ekyabwe n'obuyinza bwe mubaggyeko n'obwakabaka mubuggyeko obuyinza olw'okuba atudde emmengo munyarwanda bonnamwe mayiga tanavaayo kukomprenda okwogera ku nsonga gye mwayisiza bannyini ttaka edda mu Buganda gwe bayita omutaka nannyini ttaka tasitukira musitamye ku ttaka. Walabeko omusawo ng'anoonya omulwadde mbale nga omulwadde yanoonya omusawo gongamba Otaland Road alina okufayiga out nti ono yantereddeyo sente yantereddeyo sente oba ye talina sse ku ttaka lye gwogambe nti eza gavumenti mwasazewo 15,000 n'abakoba osobola okukkiriza omuntu yenna abeera ku ttaka nakusasula 15,000 omwaka oba nakwe nga ne Kampala kati kyali muzigo gwa 5,000 omwezi. Kampala teri muzigo gwa 5,000 okujja ng'osula mwala. Mwena bali mu diaspora mu America musasula ground rent. Musasula omusolo gw'ettaka wansi abali mu Europe abali mu Bungereza abali Canada abali mu America musasula ground rent. Oba sereza state council za ground rent. Musasula ke 15 ba dollar musasula ko dollar bill. Musasula dollar bill. Kwanga dollar bill kuiza okuseremeka. Nusu kasanvu tezula na mutwalo. Njagala wana ali mu America oba ali mu Bungereza ntera wano message. Omusolo gwe musasula state council ogwa ground rate wa sente meka nga sinagenda maaso ntegeeza wano musasula sente meka abali Bungereza kuno kwemuli esawa esooka enetera okugwako mumpandiikire wano sente ze musasula state council eza ground rate za sente meka munyanguyize wano. Onagambi aipe council tax $10 pound 10 anamwenda za pound 15. We pay $20. Mobilu frank agambi we pay $1,500 plus. We pay $300 for condo. We pay $169 per month. In London we pay $5 million so mwaka $30. Council tax kati Muganda wange. Nyina bako bagambi tusasule 15 mu kyalo. Mu Kampala byoga sasule mitwalo 5 zisete meka. Kutaka ly'omuntu. No, njala tubeeremu n'enkola etegeera. Mwe temusobola kufunamu kifaananyi kiraga nti bano abantu batandise okumanyira kati ba opinions boundaries okukifuula ekyangu ennyo buli mugwira okujja okusetulinga mu Uganda to own land okufuna ettaka odibeerako balandi oli babafudde ekitagasa nga ne Buganda mwogitwalidde Ssaabasajja Kabaka takyali Land Road takyali. Nkugambye Kampala tekyali muzigo gwa $5,000 gwogamba nti amataka gali mu bibuga ga $5,000 mu kyalo 15,000 njagala nte video nga mwatuza conference ya landlords ne mukkiriziganya ku bisale ebyo kubanga mukimanyi nti ku machano logulo muyingiza Abanyarwanda okuva e Burundi okuva e Congo okuva e Rwanda ne bayingira mu Uganda ne batula ku mataka g'abantu ne bafuna obwannannyini be mulemedde okukkiza ne mubatta musaaganda ne mwetuma amanya ag'Ekiganda wulira
ono Katabazi akundanga muntu yange ikonji Muganda naye ndi Muganda ndi Munyarwanda naye omuntu yenna Bayibuli ekugamba kibeera bugezigezi ng'obwana bwaki omwaka kakati mubuli mbeera yonna oteeka okutala amagezi agakola ki agakuyisaamu olina kubeera muwanguzi otala amagezi agakola ki agakuyisaamu mu kaseera ako nalaba nga emmotoka esoka okulinnya amangu sinikira muli ebinnyo bwakugamba nti balina kubeera bagezigezi ng'obwana bw'omusota oba obw'enkoko akugambye ye si Muganda naye ndaga muntu yeraga muki Muganda bakikola basala okujjukujja okufuuka kye balina okutuuka olwaleero bw'abanga Museveni yakoze etteeka ly'ettaka n'akola akawunti y'ettaka nga Mugaba akugambye bino oba Kagaba akugambye bino gw'Omuganda ali ekyo obwongo bukugamba ki gw'Omusoga ali Obuganda obwongo bukugamba ki omusajja mu Northern Uganda obwongo bukugamba ki people they camouflage, they use our local names and they camouflage, they become one of us. But when it comes to decide, they decide with the Afro Munyarwanda Museveni to crash with the indigenous. Binonja byogera nga sibiru mnyemwe. Kaka kudiremu. Akundanga muntu yange ikonji Muganda. Naye ndi Muganda ndi Munyarwanda. Muganda wange nsaba kubuuzaako osobola okugenda mu kitundu kyonna ekye Rwanda n'oyimirira n'oyogera ebigambo ebyo tinze ndi Munnayuganda oba ndi Muganda nzanda Rwanda kufuuka Munyarwanda nendaga muntu ninayo Abanyarwanda ekyo nakikola okufuula Munyarwanda nga siri Munyarwanda osobola okyogerera wantu wonna mu ggwanga lya Rwanda. Why do these people make us to look fools? Because we are patient, because we have hospitality tuyamba. Ready to libusa. Ready to libusa. Omwami ono mwenna mwamulabye. Waliwo ekifaananyi kye nabatereddeyo ku social media. Ndowooza search etadde wano mu archive. Nyinza okuba nakisiimudde. Let me check. Kangendeko mu archive eno. Omwami ono mulaba yagenze mu Acholi. Oyo yagenze mu Acholi akamala emyaka 2. Musajja Munyarwanda wabula yatuse mu Acholi ng'akolaga ne system. Omwami ono Frank Byarugaba bwe yatuse mu Acholi yetumye Odong Mark Onek. Odong Mark Onek nenga Munyarwanda Frank Byarugaba n'akyusa amanya. Bano bali bameka bakyusiza amanya okufitinga mu society z'abantu. Oli kyakugambye nti ffe tuli bagezigezi tugenda n'embeera bw'ekyuka mu muganya okukyuka n'embeera. Right now mwezi ogudde nakugamba waliwo omwana yalina famire ye nga yalimu yeko w'enkyukakyuka. Wulira waliwo omwana namanyumiza nga yekka yali mu famire ya w'enkyukakyuka basigadde bonna mu famire maama bagali bonna nga ba NRM. Nenga abagamba tugenda tuka ekiseera nga amanya gaffe tegakyafuna mirimu wadde okubeera admitted mu university. Bannaye tuwagira enkyukakyuka tujjeko Museveni abazadde ne baganda be nga bagaana. Wabula omu ku bali basinga okuwakanya mukulu we yagenda n'akola application mu Uganda Medical Stores nga yaikuba akola application yalina ebisanyizo byokka. Bamugamba you qualify to get this job, but the problem is the names. Nti amanya go kyekizibu oli Muganda. If possible kyusa amanya go kutugenda kuwa omulimu ero yigena olulimi. Omuvuka nagamba what? Yongamba ekizibu kya amanya go osobola okugakyusa era n'oyigana olulimi. Then yawo tusobola okuwa omulimu ensonga babosi baffe bagenda tubuuza ono Muganda yakini eki wano. Guy yava gye yagenza okukola interview nga nnyongoze n'abimiza maama we famire yonna yasule etokota bweti. Kati mwina kyemutamanya ekirala. Waliwo ekigenda maaso mu ministries zonna kati kino kya Bank of Uganda. Nyando ya Sofia making sure nti tewali muntu yenna Muganda addamu kubeera mu Bank of Uganda ng'ali waggulu. Nga ne kasekende yali asobola okuliplacinga omugenzi
tumusime mutebiri wano Museveni yagamba over my dead body tebaayo muganda yenna addamu kubeera mu top offices mu Bank of Uganda n'agamba ne ba head of department bonna abali Bank of Uganda batandika okubasalako abaganda bamale mu department zonna eza Bank of Uganda n'agamba it's going to be general in all public offices at least abaganda bagenda sigala 0.1% mu all administration offices mu government posts nsiba bagamba time agenda tuuka nga tosobola ku admitting mwana mu university kino kibagamba nga kiri loud and clear university kasita batandika ogamba bagenda ku intake y'abaana ogenda ne wewandiisa n'osasula ne fees zonna ne bagamba ennaku z'omwezi bwedi mujja kujja mukebere ku notice board kumbe bo already bamaze okukola kituta short list eya intake nga 80% bonna Banyarwanda 20% ne bagamu abasonga abalugwala abacholi abatoro n'abanyankole n'umuganda agomba biri n'abaganda amanya kati gobola amanya g'abaganda ngoza tibaganda si baganda bwe kiri mu police bwe kiri maje bwe kiri mu universities bwe kiri ku mirimu batagetinga baganda ekyo muganyo kitegeera kati na kino kikanchi kusomere nakyo kitegeere omanyize byange njogera kate ng'omuseza Gracia ntinyida kulira ku bantu bange bino kulira bino kankusomere message eno abazadde mwenna abalina abaana ku ssomero ly'Emmengo Secondary School muwulirize obubaka buno eno ebbaluwa yampeererezeddwa ngisome njagadde ogisoma nga ngireetera mu katiba kano ak'okubategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga kulira bano abazadde bawandiise good morning Mr. Fred Lumbuye a freedom fighter I have a concern as a parent and my fellow parents about the dismissal of our children from Mengo Senior Secondary School, headed by Nantajja Grace Sebanachita. Nti amachama lungi Mwami Lumbuye, era omulwanyizi w'eddembe. Nina obuzibu nganzo omuzadde saako ne bazadde bannange. Abaana baffe ku machano olw'eggulo bagobebwa ku ssomero lya Mengo Senior Secondary School. Erikulibwa omukyala Nantajja Grace Sebanachita. Tugenze mu maaso. On Friday last week, a group of 7 girls from S2 Blue went into a play after classes. Being friends, they played holding their friends. Bakugambye. Nti ku lunaku olwokutaano lwa wiiki ewedde, ekibinja ky'abawala bataano nga bali basomera mu senior 2 naye nga langi yaabwe ya bbulu bagenda okuzannyako oluvannyuma lwa kiraasi olw'okuba nti bali mu kibira kirimu bonna nga bamikwano bazanya naye nga beekutte mu ngalo ng'abemikwano. When the school administration saw the video clip, they took it that they were fighting and they decided to expel the children from the school. Mu oluvannyuma lw'essomero okulaba akatambi nga katambula bo babaddukanya essomero lino balowoozezza mbu abaana bano babadde balwana era kyabaviiriddeko okugoba abaana bano mu ssomero bonna abataano. Naye mbusigwa mulundi ogusoose okugobaganya abaana mu ssomero omwo mu ngeri ey'ekiyaaye waliwo syndicate tugenze mu maaso. The children who were minor, abaana abali wansi w'emyaka egitenneesalirawo, were even forced to make statement at school to accept that they committed a crime. Bakugambye nti abaana abali myaka egitanneesalirawo bawalirizibwa munnange okukola obweyamo obuli mu kubuwandiike okukkiriza emisango gye bataakoze ne bagibakkiriza nti bakikoze. They were not even given a chance to be heard, and even we wanted the school. We were only insulted by HM and the committee. Fengafa abazadde byatugudde mu ttama obyatugudde mu matu twasobodde okuba nti tugendayo naye tebatuwadde budde wadde okuwuliriza abaana baffe akakiiko akaddukanya essomero. In fact baatuyisizaamu agengege akakiiko konna bakabadde katudde. We later found out that the places for our children were sold out to other parents who wanted to join the school. Twagenza okukizuula oluvannyuma lwa bino byonna ebyokwegolimba oba okwetolobojja ng'eggongolo essibwa akabugu ebyo nze mbyongeddemu. Twagenza okukizuula mwana ng'ebifo by'abaana baffe bano abaafuumuddwa nga nenda bwe gisimufunyize ebifo bino byatundiddwa era nga bigenzeemu abaana abalala abadde balindiridde ebweru. The HM Nantajja Grace Sebanachita and the Dean Aneti Wandyaka, Epaphras Anitwe and the teacher Mpamire
are the ones behind the dismissal of our children. Nti omukulu w'essomero lino gwe headmaster Nantajja Grace Sebanachita n'akulira ne Dini omukyala Aneti Wandyaka ne Epaflas Arinitwe ne omusomesa gwe bayita Mpamire be baakulidde oba badde babegawo okugobesa abaana baffe bano okuva mu ssomero lino. The dean sells off admissions to those who wish to bring their children to the school, and they share the money with the HM. So katukomeka. Bagambye nti dean w'essomero lino wattu atunda empapula okuyingirizibwako abaana mu ssomero lino. Era empapula zino ne zireeta abaana abala mu ssomero lino. Bwe bamala okukola missioni zaabwe nga beegasse ne headmaster munnange bagaba n'ensimbi zino nga omugalo we gubagubeerawo. Tugenze mu maaso. Nantajja Grace Sebanachita, and then they make sure that they dismiss children and be repressed by the ones they sold the administration. Nti omukyalo oyo ekyemule banne bafuba okulabanga abaana bafuumudde ate mu bunnambiro babasikiza abaana ababalindiriddwa bebaguzizza ebifo bino era sebe bazigabana ne babateeka mu ssomero olyo. Tugenze mu maaso tunatera okuva waawo. There is also one children who was dismissed for illegally stealing 3,000 Ugandan shillings in Kumisatu, and a one who wrongly pronounced the teacher's name. Mbwera waliwo omwana omu munnange yafumulwa mu ssomero lino nga kigambibwa mbu yabba siringisi 13 ez'e Uganda. Mbu n'omulala eyayogera obubi erinnya ly'omusomesa oyo bonabona baafumulwa. Mengo headed by Nantajja, a dean of thieves and criminality. Essomero ly'Emmengo nga likulibwa omukyala Nantajja n'oyo diini w'essomero mbu si babbi balwadde balina embuto zibalinganga entuumu za kasasiro ensimbi ze babbye mwe bakole emisango n'okwekkusa. Tugenze mu maaso natera okukafundikira kano. Imagine we had just paid school fees to zero balance and now we have nothing to do. Munange kikubaganyeemu tubadde twakasasula ensimbi ezijjudde bugule nga tekulimu wadde ez'okubanja ate ezimu nga twewoze neewole. Naye abaana baffe munnange bafuumubwa ng'ebi ebyonziira. All the money we spent now, we have to pay the school fees in the same term twice. Ngabe twamala okusasula ensimbi ezo ate bafumula abaana baffe tulina okuddamu balonyeza amasomero amala ate tuddemu tusasula ensimbi buto ze twa spending already ze baatufiiriza. Many teachers plead for us, but HM Nantajja Grace, Dini Wandyaka, Aneti, Epaflans, and Anitwe, and other teacher Mpamire are behind all this because of the too much pressure from those whom they sold the administration. What admission? Bakugambye nti abasomesa bangi bagezezzaako okubeera nga batugumyagumya batukubiriza okutuzzamu amaanyi. Naye nga kanaaluzaala mukyala Nantajja Grace, Dini Wandyaka, Aneti, Epaflasi ne Arinitwe saako n'omusomesa gwe bayita Mpamire be babadde babegawo bino byonna okukola ebintu ebyo. Olw'ensonga nti babadde kukusindikirizibwa olwabo abaali babasasudde omusimbi nga butya bagenda okugyamu abaana b'abantu basasule omusimbi gwe baali edda. Why did they not punish or suspend our children instead of dismissing them? Lwaki bano tebawa bibonerezo baana baffe ate bo ne basalawo babasindikirize okuva mu ssomero lino lubeerera? Tugenze mu maaso. Imagine the government church funded school. Nti kyewuunyisa eggwaliro essomero lino lya government ate nga liddukanyizibwa church. Many parents out there are crying because of Nantajja Grace deputies and the dean at Mengo Senior Secondary School. Kati bino maama tata tebiri Mengo wokka, biri mu universities, biri mu technical schools, biri buli wamu Uganda, as long as nti bo tebakwagala balina abantu baabwe. Lwaki? Kati mpuliriza. Ekiswaza omugagga kwe kutandaka entula nga badde yewanda ku batuuze ba neti nze ensimbi zimpita bwe njagala okulya ekibumba wattu nzita nte. Olutalo lubadde era lukyagenda mu maaso owakojja wa Yesu. Mwalutegedde bulungi wakati wa musajja mukulu Ayatollah Khamenei ne musajja mukulu Netanyahu. Tonjogera mwange nange ndi musajja munno. Olutalo luno lulabisizza nnyo abasajja bano mmwe temwasoose kitegeera kansoke mbasomere baviire ku ntono mulyoke mukitegere bulungi nnyo. Babagambye nti mu ggwanga eyo ebadde bannayuganda basukka mu 150 plus abagenda okusoma
mumpule bulungi mu ggwanga badde bannayuganda 15 plus abagenda okukola ki okusoma tekyali munnayuganda nakabala akyasobola kutwala mwana we bulaya kusoma okujjako bo bagamba n'ogwo omupya bulungi nnyo nti ye era abagenda okusoma baana baabwe baana baabwe njagala ombuulireyo bukyanga lubanga lwa mmiri eggwanga Uganda bwe lwali lututte obuvunaanyizibwa okugenda mu ggwanga ne lijja bannayuganda nga libasasulire ne woteeri ne libakima mpaka balina okubeera e Saudi Arabia abaana badde bafa nga ne embassy tesobola bakolera bbaluwa wadde okujjayo omulambo wabula bwe kyakutte ku baana baabwe bagamba n'ogwo baasitudde abanene mu gavumenti bagende balesituwinga abaana baabwe. These are not indigenous Ugandans, baana baba government officials. Era abavuddeyo babajjeyo mpaka mu Istanbul fati ku hoteli basuze for all seasons basuze ne baleseka abaana 30 abala bali mu 10 bo basigaddewa bagembo baganye okuvaayo. Waliwo omuntu asobola okugana okuva e Iran nge mundu evuga bwetu. Waliwo mu Uganda asobola okugana ati nsigadde Iran oba Israeli nge mundu etokota bwetu omuli basimu. Olabe basikamberenge popcorn mu kiyungu nga tomanyi neevu akapamba nodduka emundu evuga Israeli ne Iran olina gambo abaana basigale bagana okuli muyina amagezi kyasitudde papa ne musekutale ambassador simena abachi ne bagenda bali sivinge bano bamanyi bulungi bamanyi ambassador wawalo mumanyi bulungi mukozi wa sente muntu wa Museveni kada kambazanyira katambika kadakika B n'ekitundu naawe okozesa obwongo bwo otunule bulungi nnyo okakasente mu Uganda oligino oli ku bibyo ulya bulungi nnyo. Relief and gratitude marked the atmosphere in Istanbul's 40 district as 45 Ugandans evacuated from Tehran arrived at the All Seasons Hotel. The journey marked the end of a tense 917-kilometer road trip from Thousand Tehran through Basajan Gabrok border. The group, most of them students from Al-Halbait International University and one from Aleman Tabatabai University, were led by student leader Isaac Nimwesigwa. It was Nimwesigwa who first contacted Uganda's Charity Fair in Tehran, Ambassador Twah Matata, prompting the evacuation process. I know some people will say we were not patient, but we were really patient. Since the war started like on Thursday last week, the total number of Ugandans about 150 is an estimation. Out of that, about 125 students. So far, we have evacuated 42 students. Those who have remained in Iran have voluntarily chosen to remain in Iran. Ugandan diplomatic staff. But those who have remained there, they voluntarily accepted to stay there. What are we in today? Mbadde sogera ku bintu bikwatagana ku embassy ya Uganda buli kimu n'ensonga ze zaawano sizagala zogerako. Njagala balabisa. Wano wentudde ne bwogenda kuggulira yonna eri awano ensi wentudde tebannalagawo nti eggwanga lyawano lyali siivinze oba lyakkiriza oba lyakalisiivinga abantu bwe bati abadduse Iran olw'olutalo. Tebannakiteeka mu mawulire tebannakinabeera gazetted. Wabula bakiwandiiseko nti they expect thousands of people who are going to cross to avoid what? To avoid the conflicts. Wawula bana bafere okuba nti bate bagenda ku evacuating kujjayo baana baabwe ne bafamile member ne balekayo bayindigi tosobola kuŋŋamba nti waliwo omuntu asobola okusigala mu mawanga agabiri ng'emundu etokota. Nusrat Peru, whom are you lying? Or whom are you fooling? Who is fooling you? Bano basuze manyewo fat Istanbul. Jemwa abajje ku boda mwasiseyo abantu bamwe abuvunaanyizibwa ne mutulekera ebinyinyi byaffe bife. Mumulala tuli basiru. Abaana baffe Saudi Arabia ng'ebiyenje ne mugaana ogenda obbajjayo. Babeera mu kampu ne bafanga ne mugaana ogenda obbajjayo. E Dubai to evacuate Ugandans ewatali lutalo ng'ennyonyi esiba Dubai temusobola bajjayo. Gwogende e Iran ku boda ya Iraq ne Iran ojjeyo abamwe mbateeke mbasuire mu 5-star hotel. Nkakuddiremu. Yiyo. All Season Hotel. Eri fat manyi wano. Lumwa batadde. Kanka kuddemu konna okawulira bulungi nnyo. Saagala onyiige nga totegedde. Njagala uliza bulungi nnyo saagala omisingemu ekigambo n'eki. Relief and gratitude marked the atmosphere in Istanbul's 40 district as 45 Ugandans evacuated from Tehran arrived at the All Seasons Hotel.
The journey marked the end of a tense 917-kilometer road trip from Thousand Tahran through Bazajan-Gaborone border. The group, most of them students from Al-Halbait International University and one from Aleman Tabatabai University, were led by student leader Isaac Nimwesigwa. It was Nimwesigwa who first contacted Uganda's Church d'Affaires in Tahran, Ambassador Twah Matata, prompting the evacuation process. I know some people will say we were not patient, but we were really patient. Since the war started like on Thursday last week, the total number of Ugandans about 150. This is an estimation. Out of that, about 125 students. So far, we have evacuated 42 students. Those who have remained in Iran have voluntarily chosen to remain in Iran. Ugandan diplomatic staff accompanied the students on the 20-hour journey to the Iran-Turkey border, where they were received by embassy officials. They then continued to Istanbul on the 22-hour bus trip led by Uganda's team in Ankara. In Istanbul, the group was warmly received by Uganda's ambassador to Turkey, Nusu Tiperu, and a high-level delegation from Kampala, led by the permanent secretary in the Ministry of Foreign Affairs. Delegates from Kampala. Kali kankubulire okuva ku border ya Iran okutuuka kikwetagisa sawa 2 mwezi mu 2. Okuva mu capital city Ankara okujja mu Istanbul kikwetagisa sawa 7 non-stop drive. Wabula delegation yavudde Kampala yazze netuuka nesangawo ambassador n'abaana ne bagirako mumuloza tuli basiru mwate mu kibe bana bamwe embata zaffe mwazire so zifira Iran ninda zifira ne mu basa muri bamulaba ki nze kisingo kunuma abaana balajana nga bali Syria nembaza nyina amalobozi g'abaana nga bali Syria balajana tuwali wadde yafaayo abaana bali Yemen tulajana mu jja abaana Yemen tuwali yafaayo abana baje Dubai mu detention center teri afaayo Uganda Airlines egwe Dubai mu wiki egwayo emanyi okudde Kampala nga temuli wadde abantu bawere 12 ne mugana okuleta abana free of charge abana baje kata bali stranded temusobola addo kubazze Kampala abana baje Saudi munokuba mwino omusayi gwe mwagala bafuula bafu buli babera nga babera bafu. Anyways ekiri atabana kyekirana asigadde waka mwebale nnyo omulimu gumwakoze olianza ogatya oyo ali basi tayagaliza oba kino njagaliza ne treatment gyemuwa abaana bammwe gye mbamuwa bannayuganda. If it wasn't their grandies Museveni watwandibadde mu office eyo Nisura Tipe twandibadde mu office woli Ankara awo n'abantu bandibadde omulina abazadde bajjajja babaana bali bali omusayi mu Luweero imagine Luweero triangle oba bali Busoga oba bali Ludda bali baba Nyankole bayi omusayo ku saving eggwanga eryokubera neba abazukulu banga musobola obaleka gongamba otyambo they willingly stayed willingly. Wane empapula zatabukanga atalina empapula tosala ku street abaana bali mayumba bagwiri bafunye depression tebasobola genda kukola tebasobola kulya tebakyasobola kupangisa mayumba abamu badduse ne baddala Kampala ngabe bagatukoye wano kusanga twende papa kusomwaka mulamba ne bakuta n'ofuka kire bakuta n'okusindika province gyotamanyi gongambe bana Uganda abali mu lutalo wakati baganye ne muleta kana namba 3 kubana 15 munavao n'omuyayogera nnyo omuyalimba bino mbyoge wembikolera wembeera buli kigenda maso kyonna nkimanyi. And all four seasons in the among the best hotel in the world and the most expensive hotel in the world. Njimanyi weri ne mwabapangirisiza kubanga baana bamwe. Out of the door. In fact, tusigaze dakika 3 kanza kolemu politics problem buli mblange mengo esokeddeko ebbali tugende ko politics dakika 3 esigadde kalugere ko politics nenga tugenda gena politics mu dakika zine 2 abadde bangoberera omwaka gwonna na wana mugwokuna mugwokutana mugwomukaaga
najjamba gamba ni Museveni atagetinga abaana bamwe mwenna ajja batta mwenna bazirwanako nga tayagala abaana bano basigalewo nga bajja kuleeta ekizibu competinga n'abaana baabwe abali mu institutions abali mu government abali mu kusoma n'abali mu kukola ki naye bwe mbadde nga mbyogera nga abantu balowooza nti byakusaaga eyasembye oddugula mwaka yabadde Cedric Babu n'abagamba basemutte eyasembye okufa yabadde Cedric Babu ngenda kuzanyira akatambi ka Nadduli nga good enough information bagirina naye ekibasiriwaza kiki Nadduli na information nabala balina information lwaki mwesiriwaza basajja mu Abaganda uli Nadduli nga confirm badde yogera nti batagetinga baana baabwe ndatula no one ni mugamba nti nzita naye mutakangana kumalenda kwezi nawe okomerere niyo yuko Museveni yenyini Museveni ayagala kutta era kye namugambe ono timwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owuwo twamusanga mu Nasale wano naye olwalole ambe kamanda gweoyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe booyiganya jo nagamba nti president owazaala naawe omwana kati ambe kamanda kakati oyo avudde mu gwe omutabazi naffe tuli batabazi lwaki olwanyisa abaffe nabuka bafeeyo eyo ejyokuba generation yaabwe empya fenga tuwummudde naye abaana ababamu ffe bewalwana nabo toyagala balabako gweoyagala babe bokka erinabo ggwanga ki kubanga olinnya mu pulaani yaabo olugendo kati Museveni lwatambula gyalaza Uganda ye yagimanyi tagibulirako mulala gwagamba kisubi nkolera omulimu guno wekutika badde kutegedayo libona mawulire yoteera ebintu bino osobola obiseganyakyo nga weetikke gugu ogenda okutuuka eri ng'otandika kusasula musaayi information bagirina buli kimu bakirina naye nebuuza abantu bano kiki ekibafuula nti ate omuntu gwe badiringa naye tebamutegeera eyo question yange gyembuuza lwaki bafuuka abantu abatategeera kyekibuzo kyenebuuza lwaki bafuuka abantu abatategeera mbateredde akatambi emisana akomuvubuka ayogedde ebigambo ebikaawo ku balibi b'emmwanyi saagala kuluma mu bigambo bye njagala mbyewulireko oluvannyuma lwa Museveni okutwala buli Museveni batatantwala mwanyi zibadde mugumu 8 gumu 6 gumu kitundu olwamaze okusetinga ekyuma kye ekiriraanye waabwe Rwanda emmwanyi bazisizza ebbeeyi era kati buli mulimi agenda kiwulirako naye nga ba MP bonna basirise tebakyayagala kwogera ku mwanyi nga basuubuzi bali mu kufiirwa n'abalimi b'emmwanyi bali mu kufiirwa tewali akyogerako omwana olwo kabagambe ebigambo bino kino kyeyolekera ne ku basuubuzi abadde mu meeting ne URA nga URA ebala omufuulo nga babateekako n'omusolo ogwa value added tax ku imported goods value added tax ekigambo kiyita value okwongera omutindo ku kintu ekiba kikolebwa naye mutindo kigoyongera ku imported goods then olwo charging abasuubuzi value added tax ndese engato yange already ewedde njirese wedde which VAT are you adding on that shoe when it's already made shoe naye nga ate value added wandibadde omwongera ku bintu ebikolwa mu Uganda nkiwongerako omutindo omusolo gw'okwongerako omutindo ne muteeka percentage y'omusolo ogwo import duties buli kimu kyonna omuntu akozesa $2 ejja $, agenda okumala okiryalinga container ngeri $5 naye ngeri abatasasula musolo n'okwata ekyuma n'okizimba almost ku boda Uganda ne Rwanda gye batalima mmwanyi ng'emmwanyi batandika zirima eri embaale ne kiyita e Buganda ne kiyita mu Masaka ne kigenda mpaka gye kyuma kizimba nga tewala wadde omusiri gw'emmwanyi kati mumaze zikwata zonna muzikutte mufunye wa World Market mumugirina mutandise zisala ebbeeyi kubanga kyekigendera kyammwe emmwanyi eri kugumu kitundu mugigula kasanvu mugende mugitunda $2,200 nga mufuna ddabo obusuulu musasula butono ettaka mulibba musengula abantu ku mataka kati n'emmwanyi mugisiza omuntu gy'abadde afuna muse mwagala omuntu agoyingewa aziyita mmwanyi bannayuganda kyekiro kye basigaliza essuubi lyabwe lyonna libali muki bino byemulaba bino bye bakola bino kuyuzagana agapande ensonga yeeno gwe wenna nga oli mubaka wa parliament nga walondebwa abantu ng'essaawa zino emmwanyi egula $900 bino byonna bagenda bibagula mubiraba bannayuganda baatuka ekiseera ne baba nga bazibuka amaaso ekiddako kyabwe badde emmwanyi kati emmwanyi ekiba nga mwagisaze basajja mmwe ne kakazimu akabeera mu parliament ne mwesirwaza ne musinika ebinnyo mugenda kakasa kiseera kituuse mugenda kakasa nti bannayuganda bategeera ti ate n'abalimi bategeera essaawa zino bamuzanyira ku mwanyi z'abalimi nga kyekiddako kyaitu bawerera abaana sente tezikyalabika muze ku mwanyi zaabwe muli mukubba mwanetadde amaanyi platinum ku sente z'omuwi w'omusolo
kati mwasaze mwanyi mwagala kuzaawo sente za Diamond Platinum oba twamuga mugenda kakasa era gwe njagala mbabule mwe bivubuka mwe biri e Kampala ebisiruwala namutinkiza n'enaalemu ng'ekyalo kyammwe bakimalawo mudda kusinika nnyo ebinnyo kyo tugenda musita kusaaga Museveni tugenda kulwanyisa n'agasajjago n'agakazigo gonna tugenda balwanyisa twabe nga twenunula lutalo sula ffenna noba ne munakyalo kimukwatako eno bagiyita mwanje muzanyirako mugenda gitegeera mumusinike nnyo ebinnyo n'afundikira nga geto yesu wo mu kyalo ye Kamwanyi Franka message agituusiza so Kamwanyi Franka message agituusiza bulungi ya Kamwanyi n'abagamba ebigambo bye besigenda kuddamu kubanga nze soogerera muntu bigambo bye mubitegedde bulungi nnyo. Alright, mukulu Felix Kulimbaje ajje bali kosebo akabanga kiwali obuliridde ng'ogenzeeko mu garaji mu nsi z'amagulu meeru okukyusa diesel oba omusaayi. Ladies and gentlemen, tutandise politics. Oluvannyuma lwa Chris Busiru okumujja ku kyobwogezi bwa Muhoozi Kanyarugaba okwogerera bomu n'ebisigadde wamu kuba ne mulekanga takyasa. Watu bakomyewo Felix Kulimbaje. Felix Kulimbaje akabanga yali abulidde baali bamututte mu nsi z'amagulu meeru kumujja mu diesel omukadde omuteekemu diesel omupya. Munanga nti embwa zeekato zaamuluma amagujja zaamuluma alina magujja era omukyovula zimukuba n'afuuka wa bbulaaka olumu najjanga wa bibomboola mujjukira eddagala lye batusiganga ku matama lye baayitanga bbululu ery'amambuluga temuseka edda batusiganga eddagala ku matama kuno amambuluga edda mayi birwadde byali bingi emyaka gy'ekinaana awo gy'ekyenda waliwo eddagala bamambuluga balitanga bbululu batusiganga ku matama kuno abaana nga batugema amambuluga kati Felix Kulimbaje olumu ajja wa bbululu omunajjanga wa bbulaaka omunajja wa kikuusikuusi najjanga akenenya akoze kuba mututte mu garaji mujjamu oyiro mukadde omuteekemu oyiro mpya kati ebbanga lyamala nga abuliridde yali agenze kumujjamu embwenkana bamuteekemu diesel omupya kati yakomye bupya ne banne kati Nyando Yosoferi ne banno ekigendera kyamwe tukimanyi mwagala covid gye twamugyeyo twamukubye n'avaawo mulese kampuni yammwe eya Allied Democratic Forces luli mwatega kabomu k'abaana abato akatomu andigiri kemwatega ene munyonyo kabomu kamwe akatomu andigiri tekakola makulu naye akogera yali takwatagana nga alinga mpale za Museveni byogera tebikwatagana atawuza omukazi simate bomu yali kutte omwana akwata bomu ate wa boda abadde avuga boda n'ekyamagedde emunyonyo ate munyonyo n'egaana ate bomu nevugira ku lugi ate simanyi olugi ne lukwata omuntu ate takisi yo n'ebula ate takisi yabuze ate simanyi wa boda n'agibuukira ate ababaddewo simanyi yakutte kamera abadde yaloota ng'akwata mwanyinda nga bali mu kunaaba kati byebige bimwe oyo Chris Magezi bye yali ayogera kati bwe mwakuba bomu eyo Chris Magezi neemulemerera yamugamba Chris Magezi ddayo wano wasana Felix Kulimbaje najja ng'avudde Germany bagenze mukyusa eddagala bamukyusiza diesel bamutaddemu obuziizi mbw'okuboggola ennyo n'akomawo kati bw'akomyewo ne bajja n'ekiboozibozi kya bomu ku Kaleerwe era ekiboozibozi kibadde mukazi gwe batakulaze kifaananyi kyafaanana atya ndi wano otegeeza public ogwange gwakodibaga kati okusinziira ku sources zange Kawempe Kaleerwe SFC military police basuze mu katalaako nga balawuna 24/7 Kulimbaje kuoli kuno mwenna abantu beka Kawempe bwayise bwoba kuliko kuna liko live yange wandika message nti amaje tegasuze mu katalaako nga balawuna ekiro kyonna nga bategeka ekintu ekyo wandika wano zasagala kulekanya tuli mu politics emuli mbulange byawedde tuli mu politics kati tugenze wano katomo forensics aliyanya akatalaako nasula bwayisaawo ambuli nti bali deployinze ekiro kyonna nga amaje we gali police na buli kimu gali mukofu okutamu katalaako abadde mulya n'engoye za bulijjo babadde we bali tulina dakiika emu commentinga ku kintu kye mbagambye babaddewo nga bayitirivu basuzeemu nga bali mu kupanga ekintu ekyo museka ki tuli mu nsonga za nnaku muli mu kuseka kati nze abanyumiza siseka n'ebizibu bingi nnyo ate mu museka Felix Kulimbaje kambala bisimo muli manya kimulimba amaje de police gabadde getola bwayise ekiro kyonna nga mwegali mumukwatidde omuntu wa mugomose ekiro kyonna nga muteze ebintu byammwe ebyo era omuntu gomwasse nga mugamba suicide bomba lwaki buli muntu gomutta temusooka mukwata mujja mu information suicide bomba tabeera omwo these are sleeper cells
terrorists, they work in the system, which system is well coordinated in big numbers. And that big number is involved with the sleeper cells. Bazita sleeper cells is abantu abo. Kati, bazukusaye mbawekinga sere mbaga kati bwegendo okuloa mulimu guno. Kati, bojjano ganti mumuku by'omutujju. Temutulaze ku bombo badefana, mutulaze kisawa acho, omukazi mwalese mulambo, tewali alina evidence ti amasasi gavuzeeko. Lwaki mutta omuntu gomade bajjamu information ne muttirawo mbagirawo ng'ate mwasuzeewo. Era omanyi tubagamba naye mukendeeze okunywa amata. Munywanye ebivuguto. Kyobola bamujja ne muunye ebigere ne mugeje ne mbanga endibota z'obuleega oba ensawo za pambe zikubiddwa amazzi kubanga obwongo buyita mutolo. Tubasomeseza ekigambo ky'omutujju. Omutujju takuba kifo kikalu. Mukubye omuntu ali mu roundabout nnene eri ku fuuti 105 mukubidde wakati. Lwaki mwali badde mukwale mutwala mu katale wakati? Mungu atukubye omuntu mu katale wakati. Ne ku roundabout nnene mu open space mukubidde omuntu. Munafuna mute information ekwata ku sleeper cells zisigadde. Kulimba gye bakama bamwe. Ekigendera kiri bwe kiti. Muri musigadde ku old fashion design eza NRN eza Fronasa muganyo zikyusa. Muganyo zikyusa. Omuntu jutabera mu open space tana kyayagalawo. Akatale mwakasuzeemu, mwakasiibyemu ne kumacha mukabaddemu. Oli najja mukazi watu ali temutulaze ku bomo, temutulaze ku kifaananyi, tusanze omuntu bwabanga yazirisi muzirisi. Nganywedde kibuku we n'amukuba n'ago wali. Oba nanywa kaziri we na kagundi. Nanywa wala jina mukuba n'ago wali nga mukazi temutuza ku face ya mukazi temuwadde details za mukazi. Muge mugambe ADF. Munakwata mutya group yonna nga bwe mukwata mutte. Era mutte, how can you identify the people already you have assassinated that they belong to ADF? Do they move with the identifications which show them that they are label leaders or they are they are among the labels whom you are looking for? Do those people move with identification cards but ambulance working to ADF to you? But ekigirwa kimo kiri bwekiti. Mugezaako okuleta bibomubom. Mugambe nti Uganda eri under the state of emergency olw'obutujju tetugenda kukkiriza abantu kukuŋŋaana mu nkuŋŋaana za yabufuzi kye mwagala okukola. That's their main target kye mwagala okukola. Opula bulungi ne tukimanyi bulungi nnyo. Second, mwagala tandika kuleeta kibozibozi nga mukiteeka ku national platform oba Kyagulanyi Center kye mwagala okuleeta nakyo tukimanyi bulungi. International community know that and they know that move. Kati Jeno Bigodo Muhoozi Kanyarupama saako ne wekitaawo Nyando tebahabulwa tabayisibwa. Saako Felix Kulimbaje namwe abasse mwana ba Isu. Mulekerawo okwesiwaza nga bafuka banaaba nti gonna amazzi. Waliwo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi. Kati gobojjano nga mukubye omukazi talina identification mulaga nti wa ADF mumusse mufuna mutya information eddako ku batujju abalala. Tewabaddewo blast you nelaga nti something has taken place. No. Mwasuze ne musiiba ona mbaddewo almost for 24 hours nga wemuli. Who are you fooling? Your mission is clear. You want to stop folk from gathering during the forthcoming elections. We know that. And there is a possibility. Whoever you assassinate in your mess, those are the indigenous, innocent Ugandans. Bemutta, ngambano nyereze banga. Abantu bemutta bana Uganda batalina musango. Okitegera? Kakano kankabazanyire. Nawe kenyini njagala bakatambi kano okale bulungi nnyo. Gwombulire lwaki omutujju ali mugende wali aba nagenda kulawunda about mukibangiriza agenda kola woki. Ekisinga okwewuunyisa leero nazanya akatambika expert omwezi guli oguwedde expert n'atugamba crime scene teteekeddwa kubeera occupied yonna ezingibwako ne batandika okuyita buli department eri responsible ku crime scene. Ababbomu squad
aba forensics aba buli kimu ne kati njagala ombule wano waliwo abantu bameka abali ku crime scene lero munange aba forensics babadde kumpi police babadde kumpi buli kimu kibadde awo within immediate figure bakakuba omuntu esasi babadde bonna bakunganya mu dakiika eki watu lugalo teka mu kutono nyolo okutoko atobongo bukyuse boto ganti kino kituliko bonna lero police baddewo SFC baddewo amajega baddewo aba forensics baddewo abumu squad within 1 minute to 5 minutes mbakwane wakachanga video tebatulide mugenzi yani tebatulaza identification wabula boba koledo mulimu gwabo within the minute ngamaza kufuna information ni mukwatako when we say sell a cow and educate a cow, that's what exactly we mean. Guys, wake up and grow up, style up. Bana Uganda babu kawoda tunde ento werere ente ente jiba kugambye okutunda osome ente gwo badoji yonka obera ne mentality yayo sente zibakwata okusomesa zivudde mu ente na ogina soma ngente ye nsonga lwaki waliwo difference between you guys and us the indigenous. Gwe nebo jano tola business yange nonzita business esobola kumala myezi mukanga tendafa kubanga nze nanyini yonze expert mu kujimanya mwete muna kyemusobola kukola kyobola mujja ne mutabangula family z'abantu ne muzaluwana ne mudduka busimanyi najja lwambi samanya bizibu zikusooka ngamanya tekategereka kubanga mu mulimu buli ba spam donors you donate run never ziba business you kill the owner of the business no jitwala within small period of time business in a good day. You are not meant for that, you are meant for more. Ebyo mumanyi kubanga musobola communicating n'enteza mwe n'ogiyonka n'onyo musolo gwayo kye musobola ebisigate mbisobola. Find out business zo naze museba nyinizo ne mudugula mu shares zikomekeza zitenga bananyizo mubase bonna zibalemerede kwate mwana kye musobola. Chemai mumanye bintu biri bina kuzala mbatu na kudduka kwekaza kwepicha na kweyita kye mutali. That is it. Njabi bagamba ibalume kubanga nze sina gwentya. Nabagamba lero famala kunkebera ko bandafudde. Temuyina kye musobola. No sanga jeno omulamba. Oyo rwashanda akulya military barracks ye kasijjagirwa taina P7 taina senior 6 taina senior 4. Naye bamugamye toyina mpapula. Museveni akuba essimu mu Uganda National Higher Education System because bitya. Washande within 12 hours yabadde amaze qualify nga ina certificate. Nenga atine certificate mwe bituli. Echo musobola kyokka nenga yadumira barracks ye kasijjagirwa. Era bw'otuna ku social media abantu basinga okuyambula currently bonna baveri waabwe tewali kirala. Bw'otuna abantu basinga okutawanya family z'abantu mu diaspora zezo kilabu zaabwe. Bw'otuna abantu batambuza obutwana okutta bannaabwe zezo kilabu zaabwe. Bw'otuna abantu batandise okwefuula kye batali ne beefuula baganda manya basoga manya batolo manya bonna beebo kubanga beefuula batunuulire. Mufe wamwe ne mujja ne mwetunda kuva ku Monday mpaka lwa mukaaga ku Sunday mujja ne muddayo. Bwe tumwogerako mwotwogedde bubi osobola kuva Uganda ogera n'okolerwa nomala wiiki n'oddayo. Is it possible? Tekisoboka. Kati Doni Wanyama akulya New Vision. Doni kati zamwategedde kigambo kye bayita propaganda, blackmail, divide and rule under the influence of Doni Wanyama. Museveni takuwa mulimu n'akuleka n'amagezi. Doni Wanyama byalinga akyali mu State House ye bamwenda bani bonna omulimu gwabwe gwali gwakujja biwojjolo mwala ina akolanga mu State House bwe yajja mu New Vision n'akola ekintu kyekimu kati bakola ekintu okusiga ekifaananyi ekigenda okukolebwa mukolo akajja kyekiriwa. Ekyo kye bakola bakita premeditated statements zibagenda okukosa mukalo akajja nga bamaze okukabba. Bakugambye nti akalu kabavubuka NRM yakawangudde countrywide yakawangudde etya balondeseza bana bamusibata bali mu register amajege gakubya abantu ne galonda police na buli kimu across the country bati bakikoze ne bagamba bawangudde era ne bajja ne beyozayoza fine tusirika. New Vision boke ne bajja bagamba nti Museveni alina ebitundu 7 mwenda ku buli 10 Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebitundu 19 ku buli 10. New Vision already bakusigira ekifaananyi kye kigenda okubeera weeri. Nabagamba anti Electoral Commission already bayina results zaabwe zebafumba naye ffe tugenda mu protest vote. Gwe Wanyama ogwo omuto okulinga round about yebusega oba akalo akali mu kibba akazingezinga akeetolovu akasoza okumalina ku busy. Toli family zaabo era tojja kuba ekyo ekipapula kyammwe ennaku zino abantu bakyagula mawulire era kyovala TV zammwe zaagwa radio zaagwa empapula tebakyazigula lwa busiru bwammwe. Mwagoba kabushenga ne mufulumya wadde yali mulungi nnyo. The moment baakuleeta mu ggwe kiwasinga okukola kwagala abaana balimu na kusuula kampuni kubanga okolya Museveni ne muwandika mawulire amakyamu.
eyo statement gyewakoze opinion polls walaze wallahi doni wado ino okulizayininga oba okugula ku New Vision musango to prove ne mulyoka mugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu and his party in crisis a court ebaganye okola activities zigenda maaso. President yababuuziza di court lyasaze ekintu ekyo era mulamuzi ki yakibaddemu temwawadde answer. Kati bwe mulaba olupapula ng'olwo nga bawandiika ebintu in fact kebere mu diaspora abantu bakyasoma mawulire nze ndoza kampuni mugigalewo mugende muleeta obubizi bwa NADS ekikampuni mukinuddemu embizi tekikyalina makulu agatali konfufu ate bakyalaba agatali konfufu no ezo programu zammwe simanyi olugambo oluwunya people on social media bakola olugambo olunyuma kati mwe muga munyumya musimulete emboozi ezimba temukyasobola abantu mu Uganda katugula TV bagula smartphone kubanga tebakyasobola kubeeyalinga bintu byomukola ebyekisiru New Vision ekikampuni mukigalewo muleeta obubizi bwa NADS ali musala obubizi bwa NADS muteekemu embizi muzibu n'ekipato ani akyagula mukende mpoza batalina sere zigula toilet paper sobola okukwata opapula nusulu 10 n'agula ekipapula kya New Vision n'akitwala ewe baba agenda sale ebyayi n'akikozesa mpozi gwe mugaso gwokka naye n'olukumba babakubye kubanga empapula ezirimu tesobola kumala nnaku 3 ng'ozikozesa New Vision kati empapula zaabwe abantu toilet paper ekampala egula sente mmeka toilet paper egula sente mmeka sooka ombuliemu awo simanyi mumbuli toilet paper egula sente mmeka ekampala bane munyangu toilet paper egula sente mmeka mwangu wenje nekinjagala okubaga nkigambe Doni Wanyama wano toilet paper egula sente mmeka mumpe answer toilet paper egula sente mmeka TikTok tebagenda jiggalawo eyabadde AI bakozesa TikTok tebagenda jiggala togenda kugalawo yabadde AI entono ya 10 entono ya 5 nusu 5 no itizi tekisoboka naawe 5 nusu 5 ngali nedda wala katolika Kampala tole pete sola gula nusu 5 bitanga tubishagula kidomona ky'amazzi lili yana beka mutufu 10 tujitwale kulaundi figure ya 10 kati abantu bagula amawulire ga mu New Vision ne bukedde bagakozesa mu kabuyonjo ompulya bulungi nnyo tegakyalina mugaso era gwe mugaso gwe gakola kati na kusiba mu mpuuta kusiba muwogo na bikomando waliwo ebitaano y'olukumi bitano enkumi ebbiri n'ekinene kati mmwe ebintu byamwe papula byammwe abantu babisibamu kati bikomando bakyalina budde kusoma papula zammwe kuba ne ku online kwegali tukitegedde bulungi nnyo so mukulu Doni Wanyama ebintu byemukola tubala bulungi nnyo tetulina buzibu nakyo mugende mu maaso nga mukola ebintu byammwe kati wano wali okulenda okukombesa wano mu dakiika 7 zisigaddeyo mumpulirize bulungi nnyo ndoza kiyinza okuneetagisa okudda ku Tuesday oba ku Lwokusatu kwena banduddewo Mr. President bw'obaka njala kuddamu okusindikira nkyafuna okwemulugunya kungi eri ba comrade aba ku ground ba foot soldiers bemulugunya nti waliwo enkola ekolebwa eyokukyusa ebifo okujja abaana ab'enkyukakyuka bali solid okubajja mu bifo ebyo okubateeka mu bifo batesimidde oba okubateeka mu bifo oba okubajjira mu ddala bino byange byogera kate munisiza bulesiyanize sinatiisa bino byogera so ngenda kusaba Secretary General akakiiko ak'ebyokulonda aka National Platform with immediate effect muyite abantu munyonyole abantu ekintu ekyo munyonyole abantu bonna ekintu ekyo kigenda kuleeta chaos bide byange teri ajja bibagamba mutaddewo kigambo kye bayita normalization which is good to normalize kirungi nnyo okukwasaganya abantu bakkanya niye abantu balina ango gye bakiramu entali ntuufu nze ne kenyini nfuna amaloboozi wano nga bana bagamba nti ekintu kya normalization kirimu omukono omwekusifu lwaki waliwo abantu abadde solid from the beginning nga bakyali solid mubatandise bashiftinga obajja before byabwe our main focus tuyinza obutasobola kufocusinga ku ggwanga lyonna but we focus within Uganda and Busoga but mainly Kampala mukono wa Kiso bwe tuba tugenda mu protest vote ng'abaana bali solid mbejja mu bifo muteeka abantu banafunafu mukoleraani bw'obanga abadde omwana ng'ali solid nga badde agenda kuba kansala wa chairman firi oba wa MP ne mugamba atagende mu kitundu lajja atasobola kukolera mulimu ogwo mukoleraani nze embuuza twetaaga in fact akalukalo kandibadde nti ka protest vote ng'abaana bonna betugenda oteeka mu position they can command
muleke tuleterane bijega gye ngwe teka position kati basola communiga densero gifuwa konti Mr. President nkusaba n'obuwombeefu waliwo ekintu kyekigenda mu maaso tutategeera ba solid commanders bajja before bateka abantu batalina egundi eyogere ekola amaanyi agakomanding abantu waliwo kye bakola ekijja abaana bali solid bagenda okomandinga protest vote bajja before bateka abantu banafu kino nkyogera mbyogera nga nze ate mbivunanyizibwa gwawulira nga kikulumye ng'oli mu ofisi yonna w'oli mpa waabira oba olina obuyinza abaana bonna bageto komanda basfutu soja abalina amaanyi abasobola okomandinga waliwo kye tuyita switch opposition kye bakozesa nga tebakitegeera yes you call it normalization which I agree with it but waliwo kye tuyita omuntu okukkirizanga ye so si kushiftinga muntu nga tafunye wiru ye that is wrong eri abantu bakomandinga with the authority without consultation ezimba nabo ekyo kikyamu Kampala mukono wa Kiso is a stronghold is not a protest vote. Please, Mr. President, intervene munyonyola abantu ekigambo kino kitambula. Mfunye complaint nyingi ng'abaana ab'amaanyi batandise obajja mbifo. Mfunye complaint nyingi ng'abaana abasindikizo bajja mbifo. Ngalo abantu baleta in fact DP block ekya tulimu mu grassroots okuva ko bakansalazi DP block mweri nawulidde ko mugenda kuleta ne gundi nawulidde ko mugenda kuleta ne eyaliko chairman wa Kampala Central yesimbe ku DP Kadia Nup Serunjo jimusoke mwe nava mu DP wa mivuyo DP block ebadde gendo sule ekibira kya National Unity Platform bwe banga mutandise okuleta abantu ba DP block abalala nga mbayingiza mu position ngo abadde abana bakoledde ekibina ekyemyaka gyonna temutunyiza tuza mu layini ndala bwabanga Charles Musoke Serunjo girebe empulya nti bagenda kujja nga ba DP block nedda nja kujja mbyogere era bwe nayogera amanya agali mu bintu bino saagala munyiige kubanga bwe sigenda byogera teri agenda byogera abana bali kugula ndi batya abalamu abawadde obusente tebatya okwogera n'abalala baganze ate kati ndakyalinze sirina kyali wange alyogu ng'atudde mu ntebe abasigadde temuna kye muŋŋamba kyali wange alyogu ng'atudde mu ntebe mu State House President Bakyagula abasigadde mwenna nsobola okbogerako tosobola kuŋŋamulesa abantu ba DP block bayingire mu bwakansala nga bafuutu soja mubamma opportunity nga bagenda okomandinga mulete bisajja ba DP block mu bagundi kunyinza okukola video ku lwokusatu nga nkambwe mukko mfuna information muina meetings mutulamu yo sende zitinganya emikono nga mutandise ogabaka if you change those position without the willing of those people how can you deny nti waliwo sente zakwasaganyiza era mugamba mutya nti kadi zimu tezagabiddwa dda bwe mutandika okukyusa abaana mubifu mubanga bagamba nti olede kadi bagiwadde dda gundi mujjawo gundi muteekewo ono ebyangwa mu DP nze setaga bintu bya sikola sibira bintu bya mivuyo no sibira bintu bya mivuyo nava mu DP nga tuya truth and justice ne byoneka nga sikyategira truth and justice bwe mbani mu national platform nga mukola bintu gadi benga linga temwagala bagambako ngenda bagambako eyampandi kompandikire baluwongobe mwetereze secretariat mwetereze akakiko kebyokulonda mwetereze muleka abaana nga president bwe yabasaba nti buli alina qualification ya yesimbewo President yagenda okyogera nga babaddaluza nti bategeera nga tebategeera lwaki mugoba foot soldier babadde strong mu community mubajja mu switching positions boy wange yenna yatadde empapula ne bakukyusa jangu inbox yangu pa information ngenda bakolya video ku lwokusatu mwe mulimanya kye mulimba nze sitya nja byogera kabenga secretary general yali mivuyo nja byogera kabenga oba kakiiko kebyokulonda kali mivuyo nja byogera kaberani nga ali mivuyo oba kabere nyanzi kaberani nja boogera nze sitya as long as mumpadde evidence sina gwentyo okujja ko president yekka ate teri agenda kuyamba president kwogera nsonga zino okujjako mmwe aboogera ensonga zino
President tasobola kujja kwogera bigambo bimu kubanga is an administrator. Alina ebintu byatamanyi bigenda maaso. Nze ngenda bagamba anchawe. Crocsatu as a must. Video wetu tusinkane Crocsatu saa 2. Mwelama.